ekitongole kya poliisi kyetodedde bannamawulire olw'effujjo yekizenga kibakolako. Gyebale gyotusizaako engalo bbiri ez'akawungeezi zimaze okwoona wano ku Kingdom TV gabera amawulire gaffe mu Luganda amalindirire. Kansooke nkuloze ku mitwe gyaffe emikulu egikoze ag'olwaleero n'oluvannyuma nkusosoterere tovaawo. Omulamuzi asuubiza okukyalira kano Dr. Kizza Besigye mu kkomera Luzira awadde gavumenti ennaku 14 zokka okufundikira okunoonyereza. Ababaka baagala enkola ey'omugendo ekomezebwewo okusobola okutereeza eggwanga, kyokka abakugu balabudde nti kino tekikyasoboka. Kitalo, omuvubuka abadde yeemakulira ku muserikale wa poliisi amukubye ebyase bimuttiddewo. Songa ekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga kiwadde abaana abatalina mwasiriza ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. This is Kingdom TV.